Mtu atakwagala okumulaba twawukana oba twawukana teri aleta mu ne Dubai. They don't want to admit nti bakwetaaga. That's the thing. There is no way they could like you. No way. Kampala, Uganda, 97% abasinga babaga abakazi bababeezaawo. So it's not something new. Kampala join us they're booming because you put it there. Bagala bakozesa bakuwa kasente akatono lwakuba bakulaba ng'ojja. Vibes channel y'amaanyi tesobola kuvaawo. Buli muntu omuvubuka yenagala abireko vibes waali. Vibes ayina say in the game. Bw'anaagera okwogerako ogenda bubula mama. Bwe boyiri weevumye n'omwoyo togenda kwagala kulwanyisa bed space ye eveewo. Togenda kwagala kulwanyisa supermarket ye eveewo. Togenda kwagala kulwanyisa channel ye eveewo. Stay in your lane. Bwe tunaakikuba gye tugaba bakazi batubeeza nenga YouTube esasula, TikTok esasula, obulango bwokka obuyita ku Facebook sente. Abantu kye batekyemulina omumanya nti omuntu nga media personality n'embanze there is time gye ngenda okukolako naawe time etuuke nkole ki moving on. Bannayuganda muveemu endowooza nti mu media oba media temuli sente. Bw'otunuulira vibes ujja nga ye nga vibes ujji personally y'omu ku bantu abasinga booking bamubeera ya social media wano e Dubai oba bayagala kukola mawulire olina kyolanga. Gwe weebuuze bwe baba bamulanga na cooking saa n'akola ku buli mwembi gwe baleese alina obulango bwa momo biki alina alanza amataka alanza ebintu bingi kati nawe kennyini era okimanyi tolina muntu gwoyinza langisa mulala okujja kaani vibes kitegeeza alina ki ye personally brand nga vibes y'amaanyi muno mu Dubai kigaane kikkiriza oba kigaane nze mbadde mu media mmanyi how good media can pay mmanyi nti osooberawo nga just tolina kyokola wano mu Dubai weebasenga sente ziyingira mu media just tolina okukola kimu recordinga postinga. Tewali time. Ensonga bezijja mu Dubai of course zibafena zitukwata kati anything that comes into media of course tukirizibwa okukira ku machannel tu opinion zaffe babo kitera ku machannel kiteka yalwa aba commenting alwa recording video alwa aba tiktoking alwa abakola ki yes about njasoka nendeko ku nsonga za ddimiyo nono muwala abantu batu mulekera okutuweza video ezo bannange nja kulopa omuntu addamu okumpeeza video za Jojo nga sawa nga musambe sawa z'okulya kitegeera engalo z'omusajja zokka tezitegeerekeka anyway ensonga endeesa olwaleero nandabyeko vibes ugi nga alina byasharinze ku media ye byayogedde ku media ye nga recordingawo zitekola audio nga agisendinga eri omukyalo omwana gwe tumanyi amanyikiddwa nga Ashley yazadde amawulire kyalina kyetukweka ng'alaga nti alina okwemulugunya naye because omukazi oyo nti alina byamwogerako tamwagaliza amufitina in simple terms amudiminishing like amuza once because of what the lady is saying bw'atula ne bakyali be gye banywera kasoda oba okunywa like bamanyi ba big so kyekyo and vibes tabadde okke nakyo era najja nawa opinion ye nga babikoze ku page ye so njagala nze mpe view yange eri muntu yenna alaba mu Dubai ekisooka bannayuganda muveemu endowooza nti mu media oba media temuli sente kitegeera bw'otunuulira vibes ujja nga ye nga vibes ujji personally y'omu ku bantu abasinga booking bamubeera ya social media wano e Dubai oba bayagala kukola mawulire olina kyolanga kitegeera gwe weebuuze bwe baba bamulanga na cooking saa n'akola ku buli mwembi gwe baleese alina obulango bwa momo biki alina alanza amataka alanza ebintu bingi kati nawe kennyini era okimanyi tolina muntu gwoyinza langisa mulala okujja kaani vibes kitegeeza alina ki ye personally brand nga vibes y'amaanyi muno mu Dubai kigaane kikkiriza oba kigaane kitegeera abantu kye batekyemulina omumanya nti omuntu nga media personality n'embanze there is time gye ngenda okukolako naawe time etuuke nkole ki moving on kitegeera naye bw'ovaayo n'oattacking ano n'oyogerera omuntu ebigambo omusimanya mukazi yamulabirira vibes clarifying nti I personally nawulira kukola olugambo naye nze mbadde mu media mmanyi how good media can pay. Manyi to sobera nga just
toyina kyokola ono mu Dubai webasenga sente ziyingira ku media just toyina okola kimu recordinga postinga iyo media kyeri ku level omuntu yenna akyali mwere endowooza yedda nti nina okubeera kirina okubanga ninamu amajja nina okubeera kibi ate n'ekiro bino mugamba musimanya mukazi biki simanya ali ku visa ya mukazi kyo yakitugambe tuwete tukimanyi naye oli mukazi we takyali simanya muntu wa bali obaki mukazi we kitegeera mukazi we asobeera naye ku visa yonna nga bwayagala nekikuluma oba nekikola ki nekitakuluma nawe kayindi oli mu industry ya visa kimanyi bawo ali ku visa yo ekyo kyo nawe ino kikkiriza muki mulo tosobola kugamba wakola visa yate ng'osogatako omusajja wo n'otamugattako naye bawo ni ali ku visa yo people bafuddeyo ne baataakinga bane boogera bingi bane boogera bubi nze nja kuwa just opinion njagezako kibalancing tisaz naze kimanyi about ekiyinza oleeta obuzibu vibes yali akozeeko n'oyo omukyala nga kati takyakola naye nga sazi nalina bapushing of course wemba nina gwenina nga ni under contact with someone kisobola gwe kubaako ne bwenkunyiga bwe kiba kiri about that mwino kya understanding nti if I have a contract n'omuntu nga muli mu same kaliba nti mwina mutunda byebyo musobola kulanga nawe nenkulanga era mbajja stickinga kuono okitegeera buli shejja actually wadde okimanyi nti ono omuvubuka badde oba vibes ujji kuba katogera ku brand ebadde egezaako nekuteekawo wali buli show kumpi obaddewo era nze buli posta genda banda bakola ogoyo era nja kwebaza bw'oba oteekamu ssente mu bintu ebyo yes I appreciate that nti osupportinga abantu bonna musically n'ebisigadde abantu basobola n'obutakkaanya simanyi obutakkaanya obuyina nani vibes ujingo nakati babyawula batya ngenda byawula nti eke kasita yakkiriza naye obuzibu obuyina ne Isaac ya obuzibu obuyina ne Kaseenene oba obuyina ne vibes uji ngezaako kwawula bintu bibiri kuba naye nalaba esaati ajambadde eriko Kaseenene so I'm not saying anything to offend obuzibu obuyina ne vibes uji oba obuyina ne Kaseenene so you have to tell us tumanye ki bw'osalanga line n'oyingira mu personal life y'omuntu I've ever done it I know how bad it is bw'osalanga line ey'emirembe n'oyingira mu personal life y'omuntu oba ogenze wala notaniko nnyimya kati kuba kati vibes uji takyali like takyali oli just sawa zino omusajja alina obuvunanyizibwa alina n'omuto eyayingirawo kati ate katayinza okuba na mukambwe munyo tagayatala abantu bazanyira ku famire everyone wetuba tulimbya ffe bya media ng'obuzibu obufunanga n'obufuna vibes uji there's no way you have to attack Kaseenene oba osale oyingira ate mu personal life ye okitegeera nawe oyina faults zo ffenna tuzimanyi mubadde mu media nga mwine byamu byemukola ebitatambula bulungi naye nga bano bagayi baba protectinga okitegeera nga bagayi baba protecting oba ogenda mwogera kunolaba nga aline vibes nogamba aline vibes kale te vibes biki kitegeera so ekyo n'okireka n'okirinya munogerera I will not talk about that kitegeera mpuliddeyo diyo ng'erimu frustration nendaba vibes bayogedde nendaba neno omukyala byayogedde like nempulira vibes yogedde kuba omukyala tunawulira side ye naye nalabyeko kyali omu kuwaba vibes nga mwatakinga bubi nnyo titayagaliza biki naye of course ovayo n'atakinga brand y'omuntu oba nova ne ku brand n'okkirira wansi Rex nti ogamba omukazi yamulabirira kitegeeza gwe personal oba tokola ki toyagaliza Bannayuganda mukimanyi nti omuntu akula neeyongera maaso tagenda beerawo ku stage gy'obadde omumanyidde paka media erimu ssente ezikuleetera okuba nga wano Dubai osobola okujja ne webaka bwebasi nga tokola nga ate oba ku Nnyonyi 24/7 mubalabyeko ba YouTube abasinga ba social media era Green Vibes yabitandika agenda Kata n'agenda Saudi n'agenda wanadda that gwe mugamba ezo na gondi mukazi yazigula tiketi nga bayina ssente omusajja abamusajja ate bakira ku macha ne bakuwasa sente zibazizamu kati gwe byanyimye ebibozi byo sente tebuba tewakyalina byonnyonnyola omusajja kasakira ku macha n'akwasa kati oyagala tugamba gwe yagendere waka gwe yamuwa sente n'omukyalire waka era yekayina yesu nagenda nagiyo omukazi we era leo na mudubaine mukazi we visa bisoboka wano tubeera omuntu asobeera ku visa ya ate kati bano bote wakyalina njawulo they are one person there is no way you can separate Kaseenene and the wife oba vibes uji and the wife okitegeera tewakyali byamboozi oba biki what you have to do respecting a couple y'abanno nabo bakurespecting kuba obadde okola emikolo gyo gyonna nze mbadde mulabayo nga jana agifilimi nga netugiraba abatasobodde kubeerayo kuba munange oluusi giba batugamba giri corporate okitegeera
But when you're using someone, make sure omanya nti ajja tuuka akaseera bikomeye. Vibes okubanga ya moving on, simanyi oba kyomulanga, tetumanyi oba ki nga tuvuddeko vibes gi waliwo matters ezimu nga tezeetaaga kuleta ku media. Yes, we feel your point, you're disappointed naye omukazi oludde banga odiringa naye I've had a story in all those statements so kozenga actually sikuwa magezi ku bufumbo, and I will never be in position to advise you on whatever you're doing because I know you have more experience than I do mu industry yawa ne Dubai ne engeri gyotambuzamu obulamu oli mufumbo, which is ekikufula omuntu oliki ali ku some kind of respect. But I had the story wena wogambye nti nze nkubulira naye wuno wali wano bwakera kumacha nava mu bulamu bwange bla bla. That was unnecessary. Kitegeeza omukazi akunyiziza oyo Ashley goba goyina naye obuzibu akuyingidde ku nerves, you know, akutte waluma. Ate ku nsi kuno media analyst kyetu yino lwane nnyo tutokeranga ku macha bana Uganda n'obalaga weakness yo. Kitegeera bwobola abagitegedde, that's when you have to be more conscious and quiet and buli kintu okikwate like mpola because abantu babagala bamanye kino kyekimuluma bana abavumi bakuno mwenna mubamanyi. They need to find what is your weak point. Togenda n'ogamba nti nze nkugamba ne naye ali wano bwakera kumacha n'agenda so sigaza n'enneebeeza, you know, that was totally unnecessary. What I will request you is lwana nnyo ekintu kino kijjemu omukyala okitegeera wabadde osobola n'okugaa nti olugaawo olina ebigambo byeyogera kunze ne mukazi wange ebitali bituufu, netusigala nga twebuuza what's happening. Ne bwojja n'otuwa clarity kati abadde batamanyi nti visa biki, abadde batamanyi nti ebisitole bibaddewo. I personally natulako awo n'abakazi some ladies time back, so like some time back I sat with some ladies having some drinks and these guys were like mukazi we amulabirira blah blah. But I know I've been in media, I've seen people zenebika abantu ba media balina sente zadde leno media ate kati nze ne level gyoliko systems zonna zirina buli kimu olikiriya ono talina kyakugamba. Bw'otunuulira wetupima weight mu Dubai muno oli more big than ne company ye naye ne brand zonna zalina. That is it. So no waliwo abantu nga tebalina kubathalinga ngena kizanya silent. Bw'oba osazeewo kukita na muntu kite ate ina n'okuyiga ekintu kimu binalabeko prepost nogambo mbamanya abatanjagala banjogerako ebikisiru naye nga mbeera nammwe nensikana. Lwana nnyo mu bulamu buno oleme beera batakwagala tobeerawo. Nze manya nti nina obuzibu n'omuntu sisala na maaso ge. I take it nti gwe sikumanyi tomanyi, but I will never put something ku mutima mbobangamba obaki because bino bintu tubiyogera bwogezi at the end of the day ne bireeta obuzibu oba ne bitegera we say stuff ebintu byoyogera ekintu nokera ku makya kyano kyejjuse noga nayogedde ku nniga ate nniga talina kyeyali yankoze. Kitegera ayeva nze nali njogere okungali nkwogeddekokko kitegera yetwogeramu awo ki kitegera nemmanya nti ayi wano nayiseewo nemmanyira kati wemba ndi mu kuadressinga abantu. I know where to stop. People will talk but people will never come mu maaso go bakuulira kino ne kino. Eyo seebaddewo nga y'amaanyi. Bw'otunuulira oyo omuntu gw'obadde obeerera ku buli kimu birthday zamu gundi simanya biki obadde omupromoting all along platform bwejja n'omuteekayo wali videos wekazi alina ku channel yo kimutadde we kimutadde. Mwenna abalina business nga muli bana Uganda mukitegere kimwetaaga ba media influencers, mwetaaga media companies, mwetaaga marketing strategies ennungi oba yagala ku penetrate nga mu industry y'abana Uganda. Bwogera ku macha ne wejjako vibes ng'oyombera ebintu by'ekikazikazi ebitategeerekeka ebiri peti lwakuba mwafunyemu obutakkaanya obuteetagiswa ogenda omwogerako bla bla and you guys break. Already you have problems obimanyi naawe, you have your own problems, but these guys are protecting you because they have balina erinnya gwe totasobola ku appreciating ate gwe olinoonyamu negativity. Kitegeera you're looking for the negativity
naye lwaki oba ogenda n'okola negativity ku muntu omuntu yenna nga siggwe yamwe abantu bano bannabuganda balina omuze babuleminga nnyo simanya nzi tufe abakuwagira omuntu yenna nga yali yava gye yava simanyi nze vibes gye yava naye just know yateekamu obudde okuba nga ali wano waali ate be yatandika nabo si baali nabo ekyo mulina okukimanya vibes olina nawe okukimanya bwe watandika nabo si booli nabo people will always break off bayite wano bagamba n'omukazi gwolina sigosooka naye fena tudeetinze abantu abazalevizire bagende paka womala n'ofuna omuntu oyo kogenda mama w'abaana bo biki ne musetolinga people will have to talk eyo talk weri ebaddewo for more than tegera abantu badde babyogera ebyo ebyekijega I believe social media is making a lot of money right now era nze embirivinga teri mulaba nakola advert twali tubalebeka abali bazoni nga bamayi ne bafolinga off buli muntu bw'oyingira industry nekusindika ofuna position gye weeteekamu noga kati nze nkutte wano bado bakutte wano kitegeera industry nene entertainment nene that's why fe tuyina gye tudiscussingira bya entertainment ate tosobola tuuka buli muntu alina waatuuka vibes waatuuka walaera vibes alina abantu baatuuka kubadinga ne babagaggabe buli muntu alina abagaggabe gwe oba owulira kuba kati fe social media analysts oba social media baba youtuber babiki people batuteekamu ssente because abantu batuteekamu tuba n'abagagga baffe buli muntu alina abagaggabe kitegeera muganda wange gwe tomanya bwembeezawo bulamu gwolaba bulabi new brand biki byonna bizze ati you still talking simanya bagira genda obuze tunulako ekampala kanku example y'abakasuku bonna babivaako nebyokola ku matv they focus so much on their media channels because bwokera ku macha abantu ne bakulaba ne bakusupportinga people love your content people love you nga bwoli ne bazanga okusupportinga abantu kyebatategeera oyakera kwebaka tulitegeera sente za social media jeziva nja ku example y'abaana bebayita inonyereza ku mwana gwe bayita Speed nonyereza ku Jack Paul nonyereza ku ba Paulo babiri abo bonna ba Jack babiri ojja banonyerezaako balabi aba Logan ne Jack yobanonyereze ko jalaba bayituba bangi bamekinze bakikuzi enkampala wenyini tuni abaana babiri ba safe ko basaba bavuga amamotoka ninga bakuboza safe kakola stop judging people ngola kubo mulabi ayino omukazi anyirira muno takalina bera na mukazi anyirira lwakuba biki omuntu yenna ngokola ekintu ekirungi jafuna kirungi vibes we yatandikira siwali tujjewo bias nga twogera ku bantu nze ngezezaako nnyo bangezaako kubanga ndi source like mukaka munyo because people batobanga tutandika you starting now people are judging hey teri akumanya bwe bakumanya nga bati ngogamba nga bakuleeta respect family y'omuntu respecting a privacy y'omuntu bwaba ina kye yakola obo ino ozobina ne vibes UG gisamoninge eno tuli munsi erire giti omuntu olina obuzibu naye musamoninge mwereza empapula kalasi ifuna police letter ogayo n'omusajja mwinako omusango yakola kino ne kino he talked about me but togenda ku mu bantu bonyimya nabo benyi bagenda to the extent that people have your recordings awako mwako wataona omusajja mukwatidde mutute police simanya naye bakimujute uwe oh my god tuli bana Uganda at the end of the day tugenda beera wano today waffe bwe bafunye wenzije so toli tokubawo totandika kunnafuya mu bantu because at the end of the day this is mine too you don't know how I came to okubanga wendi ondaba tomanyi bye tuyitama abantu bavuma mu comment zizukire batakinga vibes emegawo basimanye ebya sente bichi abasinga bagwa bonna abasinga byalina omwe ebifaananyi bagwa sinzo tebakyali relevant naye yasigalawo bo mujukire ebiseera bya simanya oba byali byatogikwata something back bayingira politics Dubai one waliwo ekyo kifaananyi ky'abagayi bali masuuti abasinga mubamanyi nalabako aviator international vibes bali awo but most of them abaana fo niso nsobolonya mawulire nga tobalaba because kyaba hitting hard naye yasigala standinga kitegeera na ebintu ng'ebyo bwe bijja olina okuba nga oli mwegendereza olina making sure protecting erinnya lya mukazi we making sure protecting erinnya lya family no protecting making sure nti we protecting ng'omuntu waliwo matters nze kyeŋŋamba ezimu ezitandiza media kati ng'eyo mu video ebadde teetaaga kukola ki audio ebadde teetaaga teekayo eri so personal you can set that free wadde oyina kati vibes nekana nkuwulira oyina abantu abasobola okukulwanira entalo
Alisi njagala nnyo zigundizo otero tekayo status no sending a message kitegeera. But that audio was sorry, we revealed a lot in front of people. Ate Uganda bo ne boli banyonyola tate balitegeera ekyo ino kimanya bo bajawuliriza audio, they will take that they want to take. So tewenyonyolangako, let people take you how they want to take you. We believe in you, tutumanyo kikubye era to inspire abantu bangi okuli n'abantu nga ffe titwala vibes ujja kikubye tuweza nafe so kikuba nga tulina tojja nnyo ng'olina okuddayo ku drawing board ozimbe because vibes teyabuka bwosinajja ku top yazimba weesalako n'okendeza media bw'obalaba nga ekutwala speed nothaniko okujja mpola mpola. That is what we are taught. That's what we learned from people like you. Kati wona dda wano omukazi akunafuya akumalemu amaanyi nedda omukazi alwanye entalo nyingi. A lot of people abadde mu ntalo nyingi. Message ka Ashley oludde mu industry, omanyi Dubai, omanyi obubi n'ebirungi ebiri mu industry ya Dubai, omanyi ani gwe weetaaga ne gwe oteetaaga. Bw'oba teweetaaga muntu muleke, because bano abantu b'otuula nabo ne boogera, there are the same people who recorded you and got the videos and audios sent them to Vibes newa Balista okuba nti mwali mwagala baggazeewo essomero. Neoba oyina waliwo ebigambo nga just bigambo. It can't make you want to kill a person. It can't make you want to like destroy a person. Bakuba nti abantu bamu bulamu buno bali so much determined nti oba yagala kumaliwo ogwewo kitegeera. There are things you have to, to be a better human. No gamba let me let that be. Baba yanvumye, at least kuba yanvumye kale kujenga ye gwemba nkwatako. But you people want to attack from the roots. To it I gave you. Shigira. Bano bagayi ba protecting zekawe mabega ngo ine bizibu mu company yo. They protected you. They have never bought a person kushona gambo in a company elevate in a way. Never. But they can bring people. I can bring someone natural na yogera when it's not me talking. Vibes ujiteweta galwana ntalo na muntu yenna. Get you ina abalwanyibo. Talk to them. To the podcast. Let people talk. Give their views. Buli muntu alina obuzibu n'omuntu. Mama oba osobola yogera ne Vibes uji mutereze embeera. Tutaga ntalo mu industry yaffe. We want to watch it from the distance. Bino bala basimanya okozeka video bichi. That is content and that is money. Not just money but a lot of money. Vibes uji wamanyi okusinga companies za mwezi onna. Kwa companies za mwezi ngate bazimanyi. They were on top and they came down. And is still standing. Katugowebuuze boyogera company yo nerinya Vibes uji. Where does that put you? Gwe kikulabikira ngoyo muntu atalina sente. Obolooza bano bonna bolaba bamomo baani bakozesa mukozesa. Tekisoboka. You sign somewhere. You sign somewhere. Akolede ne brand ne TV nga NTV. Ekitegerezo okuba gwofuna sente zofuna tewali buzibu naye you have to understand one thing. People work, people have money made erimu sente. Yes, gwewebuuze gwe ne Vibes ani anoonya munne. Ani gwamunoonyeza nogera n'omwogerako. Ina company ennungi oyambye abannayuganda bangi kitegeera. Weetaaga omuntu nga Vibes akubeereremu. Era waba ayinyize akunyigidde kati olina obuzibu bunene. Try to talk to him, try to solve things, try to make sure buli kimu kitereeza. That's the best way kuba tiwaneddu ogenda langa nani. Gundi ono? That's not what. If you want people to see you, you have to use Vibes uji chicho. For now. Gana balabe bajja mu media because people keep coming every day. Nesazi naliwo yiye. Gogenda otekayo wali gwinti bakola. Nebe bate bazze bajja kumanya nti joli. Wane megana lebe yaliko wano kulonchi ya katabo ngondozo otulawo n'omugeya n'ayitawo ne mugamba video nomulamuloza mulimu kwa kafanya nyanko nga ayitawo recording ndoza ne mutandika video muloza buli musente mukazi oh my god buli yenna akola mu sente nalayo ko bulungi bagamba mukazi ya mubezeza omukazi ya mulide motoka mukazi kino mukazi kiri mukazi bichi abasajja bahasolinze when you see abantu Vibes babera nabo
omanya nti ono abantu bebuzabeera nabo gutusobola kubeera nabo niwoba oyina ssente zo yalina okwita jangu osembe ono mumanyi nti eno gundi yakoze bwati ne bwati ne bakuyisizaamu akalango naye King Sir yalanze gundi kitegeera Dax Cartel alanze gundi ebintu ng'ebyo abantu abasinga temubitunuulira naye mulina omumanya nti abantu abamu baliwo ekintu nga Katonda ali omuntu bamublessinga oba omwagala oba ate bannayuganda mwaganya omuntu musimanya afaanane nga bwe mwagala simanya serebu afaanana atya bwati serebu akola teri ajja faanana nga bw'oyagala omuntu ajja faanana nga bw'ayagala okuba nga agusa ekyo kyayagala so nja kuadvisinga mama mutereeze ebintu bino bireme kuba nga bisajjuka kitegeera era nekirala mu respecting media kuba media basobola okukuba n'ogwa flat Vibes wadi just alina dinyiga ku bantu alina abantu nakunyika unagawa kati sabula abalumira mwoyo webali but since bintu byakubanga tugeza kukulizoninga I've given my side, I've given my insight. Social media is the way to go. What we in marketing sawa zine Dubai to jalaba ku sente abana ba TikTok baba hayalinga you know what kuba bayina amani bayina amasanyalazi buza abantu ba meetings ku Vibes nabatika ku channel ye bali wakati how are they where are they ujabatunira ko bale nga bali ku live ndala like nga bali ku kintu kirala because akwa the consistency kachiba joli is that person goso tuke nagamba tujja kukola nagamba tujja kukola mwana ali down on tayina buzibu na muntu kitegeera ni just kinjo mugamba kimu baba Vibes ujibera bakwagala umanya ati abantu bakwagala tolinyayo deka bakole pati bebikoma ko botabiteka yote bitambula nze nkubulira if you don't post something when in Dubai ibisinga bikona ibisinga bikona so sijja kusuka tugeza ko protecting a family kuba kati nene yagezemu tuji protecting try to erigundi message otaddeyo audio jotaddeyo gogamba just kiragamu bomuntu omuzizaamu wansi kitalimu kirungi gezaako kubanga protecting a family mama nayo gezaako kubanga mukwatagana embeera eveeweeyo fena tulina faults mu bulamu olina ensonga lwaki tomwagala alina ensonga lwaki that happened whatever happened between you guys sijja balwisaawo sowagira nnyo ebinanjokyesa wana baye bateeka nnyala so nja bagamba kimu Vibes Ashley let us sort the matters before they go twawukana oba twawukana teri aleeta mune Dubai mulaba tutandika saa zino okola tunafuodnetereza ng'omuza nimugamba bakazi be babaleeta so omukazi yakoze kino abasajja bakola mwana tukola muve mu katemba respect Vibes big up keep inspiring ebisigadde birekera aboogezi no koyose ebisinga omuntu ataliko tebamwogerako they don't want to admit nti bakwetaaga that's the thing because kati oyina company that okola nabo boya omuntu akwata kinzi obulu bintu nga bigatta bugasi there is no way they could like you no way kwa breakthrough and ebisinga bya internet speed bani bonna bali batambulira ku wabatambuza wabapushinga maso batambulira ku they came viral because of you company join us as the tambula booming because you put it there people want them to be there never zo kubate bate bagala bakozeseba kwa kasenta katonola kwa bakola bangojja so they keep the bias they keep sijja kwogera binaleta so bane mbagala nnyo Dubai Uganda Mbera Temple. That was my view kusonga za Vibes ne Ashley tulekera okwogerera abantu tuyitira muntu feeling ate n'okulwanyisa omuntu okwagala omumenyawo bobo ino obuntu ne personality attack me my name's like don't attack my bobo ino zo ne temple attacking a temple still to attacking a Dubai to like don't try to break my brand bwe imposing a brand oli erinyalyo Nebo chimani na amanya amalala ku passport it's better you attack that person if you have that in person muntu ombo amanya nti gundi yono wa gundi ngatanika kuba blawo giraba chano dere no let us to wherever na Uganda bwebo ino wevumye no mo letogenda kwagala kulwanyisa bed space yevewo
tugenda kwagala kulwanyisa supermarket yeveewo, tugenda kwagala lwanyisa company ya tours and travel eveewo, tugenda kwagala lwanyisa channel ye eveewo. Brand vibes uji channel yamanyi tesobola kuvaawo, ebaddewo era ejjabeerawo. People will come time ejja kutelinga, kitegeera. Buli muntu abeere mu lane ye, stay in your lane. Vibes bwe atakwagala, omuntu atakwagala oba omulaba. Omuntu atakwagala oba omulaba. Yita wano ne wali wewala abantu. People will talk because okikubye. People will judge, people will say. Ebibozi bibaddewo era bijja kubeerawo. Naye it is how you going to perceive it and how you going to take it through. Omusajja yina ebyo babimwogerako. Kitegeera Kampala, Uganda 97% abasinga babaga abakazi bababeezaawo. So it's not something new. Kitegeera bwe tunakikuba bajja tuga abakazi babatubeezaawo naye nga YouTube esasula, TikTok esasula, obulango bwokka obuyita ku Facebook sente. Mwe tonooza mbu ebyo nebimulaba akola traveling ogende simanya waya. Muganda wange teri muntu like mumbu kyemumanya omusajja yembeera gyali munongi ebintu bitambula bulungi, muve ku palapase, muve ku biboozi. Buli muntu omuvubuka yenagala abireko vibes wali. Vibes ayina say in the game. Banagera okwogerako ogenda bula mama ge mazima. We will forget that abadde aludde, so we forgetting that you exist. So bannange mutereze ensonga ezo, twagala nnyo yita twandikomye kuleeta buzibu, naye twagala tugezeko okuba ne environment eri healthy for everyone. Bless.